Job Kafero ndazijukira twakolerako ewaffe Namuŋŋoona ne mugulira ecupa ya bbiya nagissa mu nsawo n'ayimba nga bw'anywawo manyiko kaali kamunyumira mu kumufuuwa namufuuwa cupa nagiteeka mu kkooti. Ekikooti kye kiri ekyo nga takijjaako atakijjaako era nga kibeeramu ebintu basinkana ng'eyo. Kakati ku muzikulu oyogerako ki? Kuki? Ekyokumuzikula ne DNA bagenda okufulumya ku Lwokuna. Bibaawo naye nze sibyagala nnyo era nekibalondoola sikitegeera kubanga oli wagamba nti oyo mwana wange ali nwaddeko okumulondoola oga nti kiwuwo nga waleka oli tamwegaanyi ogati nze ebyo byansi gavumenti byeyateekawo naye bijja kukyawaganya bangi. Kati gwe baalikoze batya? Kuleka ddembe ly'oli kuba talina kiraamo kyagamba nti oyo si wange senga byalimu nti oyo si wange n'oli si wange naye kakati okubisosoggolayo kati obateeka mu buzibu naye kyajja nti balina okubuuza ddala oba gwe wennyini. Kati wamu ku magezi bayimbi ki kwekyo ab'ennaku zino kwekyo eky'obutazikula bakole batya? Tebalina kyakukola kubanga kyajja balina kugenda n'ekyo naye bwe mbanziro ekirungi nze sirina benyinza kupima nze sirina bantu bali abangi nti mbabuusabuusa ate olesa akabuusa ate abaana bwe batya baliwo n'omukono teguwera obuusabuusamuki ate bamyaka giringa ensi ekyali nnungi nga sikukyakala kuno kwakubana abaana nga oyimidde emyaka emeka? Oyimidde emyaka emeka? nze kuva mu 69. 69 tegiweze emyaka 56 eyo 57 nga nyimba lwakuba nti njosayosaamu era osigalira obudumuzi banga kyokuyimba lwekwakaluba ennyo noga kunaasoboka kuno tesiina ekyo kyankaluubirira omulembe gwa Amini byali byange byali mulungi kubanga tewali kyankaluubirira wayimbanga byalaavu si byabufuzi ebyo si byabufuzi ate wano muzeeyi nze Amini bwe yawangula nemba bamugamba awo wenyini webadde enzijja nti bamugamba ng'anyooma ngamufaako omusajja yeyisanga walaba anyimba obote era waliwo omuvubuka bamuyitanga Sebuziba ne bankwatira ku Uganda House nti nze navuma omukulu ne bantwala mu 7th floor ku Uganda House akati ne bamatuula wali nentuula mu ntebe nti gwe wavuma omukulu nga bali baali baagala bansibe nti gwe wavuma nti yimba mutuge nti bamugamba ng'anyooma naye namugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekibawo kye twogera kati era mbadde nzize wano kufuna clearance ngenda Nairobi kwebaza gavumenti ezzeeko bo tekudda mumuleka agenda akole ogenda Nairobi genda bakuwe clearance. Kati gotandika otya okuyimba? Nze 69 nayimbira natandikira mu Radio Uganda. Radio Uganda nga Evansiyo Ssennoga waali Serebeka Ggwa n'omuvubuka wange Yansale nnyo Ande Kaweesa era be baatuwa erinnya n'Alex Gita simanyi oba Gita gyali sikyamanyi simanyi. Tulina Alex Gita ewaffe akola ku bya music naye oba oyo taata we simanyi kubona omwana muto myaka nga 37 ndowooza taata we kati Alex Gita be bakolanga ku Radio Uganda n'Ande Kaweesa ne Serebeka Ggwa ne Evansiyo Ssennoga abo baatuwa era olutega era ne Ande Kaweesa gundi ono ye akyaliwo ndowooza bakaddigira simanyi Haruna Mwanje Mutesasira Haji Haruna Mwanje Mutesasira era namulabako nga mwibeera. Kati ozaalibwawo? Nzaalibwa mu Namayo aliwo munda bakayita Mukondo kasingamu balangira. Omwaka ki? Omwaka ogwaki? Gwe wazaalibwa? 1945. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa
okussa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna bisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Bade nsanyuse nnyo. Nzala ninze Josephat Sseggwa Olugambo asinkana muzeyi Minsusena Sseggwa. Balichebuuza. Balichebuuza. Kati beebuuza ki? Anti era olina kati tumuneebuuza. Kubanga bannange okula bulungi. Myaka nga gyadda ziri ennyimba ziri ez'edda. Era bagamba Ssebo oyo mulangira. Bankuulira ku Kaliba. Kati bali kukukulira Kaliba. Kubanga otuuka emyaka gino ng'okyayimba. Ke Kaliba. Kati osobola okubaako kapera ku luyimba lwo lwategerekeka ennyo wadde zaategerekeka nnyingi. Nakasujja. Ze zampa erinnya. Nabitaka. Olwo nasoogera ddala. Luyimba ki? Nasula bubi nga nkaaba nga ndowooza. Kwagala abalungi bekibala. Eddoboozi temuli kasasiro ye. Ndujjukidde. Chief Justice Benedict Kiwanuka yampita Nakasero lwa kuluyimba lwe lugamba nti okwagala omukazi nga muka musajja. Wagala omukazi nga muka musajja amazima nayina olwo Chief Justice nampita Nakasero ku pate naŋŋamba nti njagala ogenda okola lisiti ebyuma by'okozesa mu kuyimba okwata ennyimba n'okukuba okome wano ku lunaku lw'Emmande bamutwala ku Lwakutaano. Nattibwa nga tebituukiridde nga appointment sigituuseeko naye nga yali agenda kungulira buli kimu lwa luyimba olwo okwagala omukazi ngaomusajja. muli mwaka ki ogwo? 1972 kituufu 72. Luyimba ki olulala? Oluyimba olulala lugattako Nsitekungulwa lelusinga nga ndabye ekitabo naye ennyimba nnyingi Nsitekungulwa ya juzi yakawangala ng'emyaka 5 era tusabuliremukko nesitekungulwa mukalire mbabuulire byenyiza ndaba mubyanyiza ndaba mubaddemu ebirungi n'ebibi nno bwe bityo Mukama alina obuyinza leka mbabuulire ensi eno terina mukwano ensi tekungulwa. Kakati watandika na luyimba ki? Nakasujja nasula bubi nga nkaaba nga ndowooza okwagala abalungi bekiba
olwo lwe lwampa erinnya bakyakuba bakedde mpulira banasyosa ennoga ande kaweesa abo abagenzi ne batuweesa erinnya tugattiremu ku lulala olulala kyazijjukira Zewuliya zewuliya wa myaka mitono nedda era tuboneremu ku Zewuliya Zewuliya netandikwa yawo nga nkutta endongo nendijjukira enyimba nti nyingi olowooza ovudde ku kyokuwangala ng'oli w'amaanyi ekitiibwa kyo kiri wamu bitiibwa ebityo olire ku balala bakuyigireko abayibi abo Katonda yabikola kubanga bw'otona stress ekikulu kasita weewala ebinakweraliikiriza obeera bulungi. Amalala olowooza g'onoonye gati abayibi abaliwo? Amalala bakwemanya kikisiga ekisinza kiri sagala kukinnyonnyola era sagala kumwogerako nnyo kubanga buli omu Katonda olaba ne Yesu yagamba nti byonna ndyagadde abeere nga nze naye buli omu Katonda amutonda bubuli. Kati muzeeyi kikyomanyi Pawulo Kafeero era bonna ffe twabatandisa okuyimba abo baana bajuuzi wano bakafeero be bajuuzi nese batteffe twamutandisa abo be baana abaddako ffe twali bantu bayimbi 3 oba 4 Sebadduka Christopher Dani Mugula Segamwenge Matia Shakamala ebiseera ebyo n'eri Wamala Ekirasi Kawalya era Ekirasi Kawalya yatutwalanga Nairobi ate Bernard Nsubuga eba Bernard Nsubuga ogwe mulembe gwaffe ogwo owaye basebatta baana bato sebatta baana Matia Kakumirizi nze nasobola ddala n'okumutwala e Nairobi naye akyogerako bulijjo Kakumirizi mabujje mazibu Dani Mugula nze namuddirira nze nasanga yayimba dda nze natandika 69 kuba Dani Mugula wa 68 kati mutabaniwo awo mulemerembe Prince Job Paul Kafeero wayimba naye otya oba mwamuyigiriza mutya? Twayimbanga naye twagattanga ebivulo naye nga sirina luyimba lweyayimba naye naye okugamba oli abatekesi b'ebivulo bategekanga ne bamuyita nange ne bampita netusisinkana eyo. Awo kiki omujjukirako awo mulayini? Kyenjjukirako Job Kafeero nedda nzijjukira we twakolerako ewaffe e Namuŋŋoona ne mugulira eccupa ya bbiya n'agissa mu nsawo n'ayimba nga bw'anywawo manyiko kaali kamunyumira mu kumufuuwa namufuuwa ccupa nagiteeka mu kkooti. Ekikooti kye kiri ekyo nga takijjaako atakijjaako era nga kibeeramu ebintu basinkananga eyo. Kakati ku muzikula oyogerako ki? Kuki? Ekyokumuzikula ne DNA bagenda okufulumya ku Lwokuna. Bibaawo naye nze sibyagala nnyo era nekibalondoola sikitegeera kubanga oli wagamba nti oyo mwana wange ale nwaddeko okumulondoola nti si wuwo nga waleka oli tamwegaanyi oga ti nze ebyo byansi gavumenti byeyateekawo naye bijja kukyawaganya bangi. Kati gwe baalikoze batya? Kuleka ddembe ly'oli kuba talina kiraamo kyagamba nti oyo si wange senga byalimu nti oyo si wange n'oli si wange naye kakati okubisosoggolayo kati obateekamu buzibu naye kyajja nti balina okubuuza ddala oba gwe wennyini. Kati wamu ku magezi bayimbi ki kwekyo ab'ennaku zino kwekyo eky'obutabaziikula bakole batya? Tebalina kyakukola kubanga kyajja balina kugenda n'ekyo naye bwe mbanziro ekirungi nze sirina benyinza kupima nze sirina bantu bali abanyi nti mbabuusabuusa ate olesa akabuusa ate abaana bwe batya n'omukono teguwera obuusabuusamuki ate bamyaka giringa ensi ekyali nnungi nga sikukyakala kuno kwakakubana abaana nga kuliko owuwo n'otamutulaga ku baana abali wano wali wano tuli babe mu ndongo muli babe mu ndongo muzeeyi wabyeteekerateekera bulungi gwe tebajja kuziikula. Nze saagala kuziikula kati ba abakyala ate era bakyali wali abakyala bamaama b'abaana anti nina omukazi twafumbigiragana omwaka twagattibwa omwaka gwa 8 ate gwe ng'obikutte bulungi yakafumba era sibanga ku mugugu yakafumba emyaka 5
Mugwensanvu netwalabaganira nembeera naye emyaka 10 netulyoka tugattibwa emyaka nga maze okumukakasiza ddala mu mbaga y'ekitiibwa ag'omukyala Alice Segamwenge ye Alice Jeni Nabukeera owengabi Owengabi. limukoddomiwo oli mukoddomi wange kekanyiriraako kuolina mbafuze emyaka 5 n'omusolo kakati oyimidde emyaka emeka oyimidde emyaka emeka nze kuva mu 69 tegiweze emyaka 5 mukaaga eyo 5 musanvu nga nyimba lwakuba nti njosayosaamu era osigalira obudumu banga kyokuyimba lwekwakaluba ennyo nogaha kunaasoboka kuno tesiina kyekyankaluubirira omulembe gwa Amini byali byange byali mulungi kubanga tewali kyankaluubirira wayimbanga byalaavu si byabufuzi ebyo si byabufuzi ate wano muzeeyi nze Amini bwe yawangula nga bamugamba awo wenyini webadde nzija nti bamugamba ng'anyooma ng'amufaako omusajja yeyisanga walaba anyimba obote era waliwo omuvubuka bamuyitanga Ssebuziba ne bankwatira ku Uganda House nti nze navuma omukulu ne bantwala mu 7th floor ku Uganda House akati ne bamatuula wali nentuula mu ntebe nti gwe wavuma omukulu gabali baali baagala bansibe nti gwe wavuma nti yimba mutuwe nti bamugamba ng'anyooma naye namugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekibawo kye twogera kati era mbadde nzize wano kufuna clearance ngenda Nairobi kwebaza gavumenti ezze obote kudda mumuleka agenda akole ogenda Nairobi genda bakuwe clearance. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Nti bamugamba ng'anyooma nga tabifaako omusajja yobote olwo biyimba ku mulembe gwa Amini ng'amaze okuwamba obote otyo akati ate ono ne mulimba ne mugamba nga bankutte wali ku Uganda House ne mugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekigwawo kye twogera kye tuyimba kati olwani akubuuza ebyo yali minisita waggulu ebantwala mu 7th floor Uganda House olwo ng'obote akomyewo olwo akomyewo kakati olinayo ndyolyoma nti oyo yayimba ate wano ayagalawo ki yeyayimba obote kati gotandika otya okuyimba nze 69 nayimbira natandikira mu Radio Uganda nga Evansi Senoga wali Serebeka Bwa n'omuvubuka wange yabisaala eyo Ande Kaweesa era be batuwa erinnya n'Alex Gita simanyi oba Gita gyali sikyamanyi simanyi tulina Alex Gita ewaffe akola ku bya music naye oba taata we simanyi omwana muto myaka nga 35 ndowooza taata we kati Alex Gita we bakolanga ku Radio Uganda n'Ande Kaweesa ne Serebeka Bwa ne Evansi Senoga abo batuwa era olutega era ne Ande Kaweesa gundi ono ye akyaliwo ono tebakaddiigirasimayi aluna omwanja mutesasira hajikaluna mwanja mutesasira era namulabako nga mwiba kati ozaalibwawo nzaalibwa mugombole Namayo bakaita Mukondo kasingamu balangira omwaka ki omwaka ogwaki gwewazaalibwa 1905 bagamba nti ndi Kaliba oli Kaliba kati emyaka emeka okutuuka kati oli wazaalibwa ku Daudi Chwa Sakabaka Muteesa
Nzengo okula bulungi bana. Kulya bulungi nakuteeraliikirira. Olya anje sina kimeraliikiriza. Kasita ebintu byonna obyewala n'obissa ku bbali. Tukogga. Beewale ki? Siyinza kuyisomesa muntu. Nga bwe nakugambye nti Yesu yagamba nandyagadde buli omu abeerenga naye buli omu Katonda butonda bubwe. Ate abantu kuyingira mu nsonga nze tulaba namwe temundaba. Nze nkwewuunyizza okulaba sikulaba. Nze siyingira mu nsonga zange. Weewala ebintu bingi nnyo empalana oyingira mu bitakwatako nibekuttira naawe. Naye neyanziza okuba nti nkulabyeko ate ogambe naawe nti nange mbadde sikusinkana by face way oli tuyisinganyiza nga simanyi nti yegwe naye ng'ondaba ku TV timbeerako nnyo nze kyamuziza amawulire tegansuba obeera kati rero nange nyambiddwa nkukoleko olugambo era nalabanga bakuwa ebirabo byokola olugambo Katikkiro Buganda nange bwansiima era olukola naka nakawala sikasisinkananga zaawedde fiina awo kaba kazzukuluko omugaye tweyanziza obulungi obutagambika bwotukoze tokwogerako naffe Fred Kimera yali mutowo owa Kyambwe kya Mukamwana. Nange namuyigiriza endowooza. Kyambwe kya Mukamwana kati mugenzi yagenda dda kati yafa mwaka sikyabujjukira naye emyaka giyiseewo naye sirowooza nti yawezezaayo 10 ebibeera nga bwe oyinza okugamba nti muganda wange yazaala omwana ono mu ngeri njeeyo oli muyimbisebo kati gwa era kati yagenda okukuba engoma okusudde tutegeka mutegeka show minisita atutegekedde show ayinza okubeera museeno oba kusaatoni ani agitegese minisita Nyombe Tembo eri era Julai 31 kati mbadde nzize kuli haso awo bigenda bansindise wano nkole era senga obadde yeri nga tukuba bandiwulidde ensi tekungulwa ngaogali be balukuba fena notwalire wamu nange noyalakukubaga ono yakubira ddala kino eddoboozi gita besi nze Kamiri ku besi naye nga ogamba ti yeyalukuba kati mwe muzeeyi yakuba ennyimbizo ate muzaalibwanga mwekwasaganya mutya babadde bazaalidde nze naliwo era nze nimuko mu lujja luno olwono kasaayo omubejja Nakalema naye nze nkubye ebivuga okuva mu bbanga lyonna nkubidde Kafeero nkubidde Basudde azikuba nze musajja akuba besi mu Uganda nabegerwangako ne ku Radio Uganda kati yakubira basu Kafeero ki kyomwogerako Kafeero mwogerako nga yali mukwano gwange asinga ng'omunkubira ebyuma ng'omukubiranga bijja ayogera ki biki byabanga bitya musajja yayimbanga bulungi abaana wali tomumanyi bulungi okuva mu bivuga n'atambula n'agenda nali mumanyi era nga tutuula ne tumiitinga anti obuliddwa kyomwogerako okujjako ndi musajja mulungi kyengenda omwogerako nti yali musajja mukakkamu ataboola bantu ayagaliza wabirabiramu ki tubuulireyo olumu nti kyali bwe kiti waliko emashini era wano tuli n'atuuzaako aga banaye naye bwe nebanfudde nze nibalekera ki nze nemugamba nze njagala ogyondekera ejjita bwe nebanga onsoose njagala nfune ompe ejjita gyendisigaza nagala nja gikuwa era akwane munnange wagenza okulwala walwalidde ndowooza ebintu n'atasobola bwe kityo kiri wakubirako mu studio ya Dipe Diproko gundi eyo B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo,
ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.